and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Oluvannyuma lw'okulayirako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni olunaku lw'eggulo olwaleero ababaka nabo lwe batandise okuba ebirayiro olwo batandike okukiikirira ebitundu byabwe mu butongole mu paalamenti ey'omulundi ogw'e12 ekintu kye bagenda okukola okumala emyaka 5. Kino nno kikolebwa okusinziira ku kawaayiro 41 ennyingo ey'okuna mu ssemateeka owali ku Mulwenda 95. Okuba ebirayiro bino kutandise ku ssaawa 2 ez'okumakya wali ku maddaala ga paalamenti agabadde gatimbiddwa obulungi ennyo ne langi z'eggwanga era nga clerk wa paalamenti avunaanyizibwa ku mirimu gya paalamenti yabadde mu mitambo gy'okubalayiza. And that I will preserve. Ku lunaku luno olusooka ababaka abasukka mu 10 be balayiziddwa okubadde amyuka pulezidenti Jessica Alupo, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Katakwi, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, sipiika wa paalamenti Anita Among owa Bukedya, wadde ng'ono bw'atuuse ate n'akyusa enteekateeka bw'azze n'ekibinja ky'ababaka okubadde ne bba Moses Magogo n'akakasa nti bonna balayizibwa lumu. Will preserve, protect, And support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. so help me Allah. Minisita w'ebyobulamu Jen Ruth Acheng akiikirira Abelila City alayiziddwa. General Moses Ali amyuka Ssaabaminisita ow'okubiri era omubaka wa Jumani Mile Babalanda owa Budyope West County era minisita w'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga ne Dr. Chris Balyomunsi. Obwedda buli amala okulayira ng'adda ku bbali wateeka omukono ku kiwandiiko. Clerk wa paalamenti agenze mu maaso n'okulayiza ababaka abalala nga bwe zituukidde essaawa 5:30 ng'ababaka 95 bamaze okuba ebirayiro byabwe. So help me God. Abamu ku babaka mbalaze essanyu okulayizibwa era ne babaako bye bawera nga batandika obuweereza bwabwe mu paalamenti. The fight against poverty, financial inclusion, full monetization of the economy, strengthening emyooga. Tulina ebitundu by'ebyobulimi naye ebbeeyi z'emmere y'obulimi eri wansi tewali katale, so tugenda kubeera nga tubyogera nga nkozesa eddoboozi lyange okwanjula ensonga z'abannamukono. Njagala tukolere wamu n'abakulembeze mwenna bwe baalonda abali wansi LC1, LC3, LC5 tulabe nti ekitundu kyaffe kitwala mu maaso. Mu mateeka bano bakkirizibwa okujja n'abantu abatasukka 3 okubawerekerako, bo abalina obulemu bakkirizibwa abasinga ku abo. Bangi bazze n'ab'eŋŋanda zaabwe, abalala babadde n'abaana. Oluvannyuma wabaddewo okuwummulamuko okutuuka ku ssaawa 8. Ku ssaawa 8 clerk azzeemu okulayiza ekibinja ekirala omubadde Ephraim Kamuntu owa Shema, Hassan Caps Fungalo owa Bonge County, Hanifa Kawooya n'abalala. Okulayira kukomekkerezeddwa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ng'ababaka abasukka mu 200 be balayidde. Paalamenti y'omulundi guno ogw'e12 egenda kubaamu ababaka 529 nga ku bano kuliko ab'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM ababaka 372, ababaka abatalina kibiina 68, ate abava mu kibiina ki National Unity Platform 49, okuva mu kibiina ki UPC bababaka 12, mu FDC bali ababaka 9, so nga Democratic Party bali ababaka 6, ate anti erina omubaka omu, UPFF erina ababaka 2, ate abakiikirira UPDF bali ababaka 10. Enteekateeka y'okubalayiza yakumala ennaku 3 era we lunaatuukira olwokutaano ng'ababaka 529 be balayiziddwa. Oluvannyuma bano bajja kuba boolekedde eddimu ly'okulonda sipiika wa paalamenti n'omumyuka we. Kino kyakubaawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Jocelyn Nakibole, Agafeeyo ku Spark TV.